kakati bwola mu Buganda tugamba Ppookino akulembedde ng'obuuze buddu yewa kujja ko nga tokimanyi yalolegedde Ppookino yatwala essaza lyawa akulembedde agamba tugende obuuza ng'ate buddu yewa Ssaabasajja Kabaka talwana ffe basajja be n'abazaana be ffe tumukola ki ffe tumulwanirira kati abo bo message nene okuva ewa Kabaka eyeba message waawuliddeyo eddoboozi eriva mu Bwakabaka bwa Buganda nga libeegana nga bwe twawulira ng'abataka bagenza okusinkana Museveni Obwakabaka ne buvaayo ne bugamba nedda ebyo tetubikola ki tetubimanyi waaliwuliddeyo kati ensonga tetwagala naggirwako ababadde bakolerera Obwakabaka bwa Buganda okwawukana ne muzzukulu waabwe mutabani waabwo Kyagulanyi Ssentamu byabakalidde ku matama. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Buse nange Simba Steven za Simba Profile ku Magala TV tubeerawo wano okubuusa mu nsonga ez'enjawulo. Aji ensonga gye njagala atutunuulire ya owekitiibwa si wakitiibwa is excellent kusaidiyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu wetutuukidde olwaleero nga bangi ku bannayuganda abagwamu essuubi oba balowooza nti bo bamanyi nnyo ebyobufuzi nga bagamba Kyagulanyi takyalina maanyi ne wano mu Buganda era nga bagamba Mengo yamuvaamu bayamwabulira olw'ebigambo bye ndowooza nti baali bamulima mpindi kumwogerera nti yawalampa Mengo naye gye buvuddeko tugenza olaba ebifaananyi ng'akyazizza ab'ebitiibwa bakatikkiro mu maka ge nga balyamu ekyemisana. Kino bannange tugambe nti Buganda ekyalina essuubi nayo oba abakulu abo kuba baali basajja bagezi n'ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna babitegeera bulungi okwesitula bonna ne bagenda ne bakyalira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamwendoosinga eri eggwanga nti tuli mabega we tugenze. Kitegeeza ki okusinziira ku bibadde byogerwa? Ekisooka omweyogereze takusuuza kayanziko. Ekyokubiri NUP mu kalulu akaggwa mu Buganda mwe yasinga okufuna ababaka abangi yafunamu ababaka 50 n'okusoba ndowooza. Kitegeeza ekitundu ekyo kiina block vote yaki ya NUP nti bwe kiba bwe kityo NUP ebadde tesobola kukkiriza kitundu kino giva mu ngalo bweba emaze okukisa ekiwalinga efuluma ebweru nayo gye batwagala ennyo Eastern Northern batwagala nnyo kakati bwola mu Buganda tugamba Ppookino akulembedde ng'obuuze buddu yewa kujja ko nga tokimanyi yalolegedde Ppookino yatwala essaza lyawa akulembedde agamba tugende obuuza nti ate buddu yewa kati woolaba ow'ekitiibwa Katikkiro omuwummuze omukulu Dani Muliika nga ye muwi w'amagezi owa Ssaabasajja Kabaka ow'oku ntikko n'olaba Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere Katikkiro we eyasooka nga Nkanja avuddeko nga naye muwi w'amagezi gy'ali era ng'oggyeko okuba nti bawi b'amagezi abantu be tuyita ba prominent people mu ggwanga ba elder abataka n'olaba eyaliko minisita wa Ssaabasajja Kabaka minisita omuwummuze ow'ekitiibwa Israel Mayengo n'olaba omukyala Balunywa Nkalubo nga basituse n'omukulu w'ekika Gajuule akulembera Embogo Kyagulanyi gye yeddira gwe ng'obuuza nti Ssaabasajja Kabaka agamba ki Obuganda bugamba ki mba nina kukebera mutwe tewayonka myaka 2 tewalya ku ngege oba okitegedde
mu Buganda tugamba abulira omugezi alaza buki bulaza. Fabo bwe tubalaba Ssaabasajja Kabaka talwana, ffe basajja be n'abazaana be ffe tumukola ki? Ffe tumulwanirira. Kati abo bo message nyene okuva ewa Kabaka eyeba message waawuliddeyo eddoboozi eriva mu Bwakabaka bwa Buganda nga libeegaana nga bwe twawulira ng'abataka bagenza okusinkana Museveni, Obwakabaka ne buvaayo ne bugamba nedda ebyo tetubikola ki? Tetubimanyi. Waaliwuliddeyo. Kati ensonga tetwagala najjirwako. Ababadde bakolerera Obwakabaka bwa Buganda okwawukana ne muzzukulu waabwe mutabani waabwo Kyagulanyi Ssentamu byabakalidde ku maki? Ku matama, ku kye baalabye okugyako nga tebamanyi. Ffe mu Buganda tulina ebintu bye tulaba. Tebaakomye ku kumukyalira, era kino tekyabadde kya misana. Bazze okumuwa essaala n'okumusibirira entanda mu lutabaalo lwakola ki? Era wamulabye bamukwasa effumu n'engabo. Ebyo bitegeeza genda otabaale. Buganda ekukoze ki? Ekukkiriza genda okole ki? Kabadde mwani yasindisa olwo message eyo. Kasitoola bankugambye Pooki nakulembedde obuze budduyewa. Olabye Ssemwogerere muwi w'amagezi owa Kabaka ow'oku ntikko. Mutaka. Olabye Dani Muliika. Omanya nnyinimu. Olinda kulaba Ssaabasajja Kabaka gwoye. Era nina abantu be neebuuzanga olumu mu bintu ebimu nga baga tulinze eddoboozi lya Kabaka, tulinze nedda. Kabaka tayogera buli kaki. Ayogeza ebikolwa. Okay. Yabadde message. Ategedde. Ensonga mugitegedde. Abadde bakyabuusabuusa nti Buganda ne Kyagulanyi tebakyali butoola. Ebyo byammwe byaweddewo. Ensonga Haji Makulu Kavuma agibanyonyodde. Haji nga tugenda okumaliriza. Tulabye nga Kyagulanyi yava mu indasitule ya byakuyimba era n'azibula bannayuganda n'abalaga ekitangaala. Mu kaseera kano tulaba nga Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga, atandise okusembeza abayimbi ku mwanjo. Tugambe nti essaawa abayimbi Muzeeyi atandike nabo okubalowooza okubatwala ng'ekikulu mu ggwanga lino eno. Bo kibalekawo mu kino ekintu obama nga basazeewo okudda ku sayidi ya gavumenti eri mu buyinza emyaka. Omugenzi Paul Kafeero alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti sijjaganya lwakuba nti nkuze, njaganya kulula ogwandaba. Oba okitegedde? Alina vaasi emu eri mu luyimba olwo oba ndala. Alina we yagambira waliwo baalwawo tulabanga ab'omuki? Ab'omugaso. Naye bagenze otulaba nti tuli ba mugaso ng'obudde bukoze eki? Bugenze. Oluyimba olwo luyina bwe lutambula. Mwami Museveni agenza okutegeera nti industry ya art eyina omugaso nga it's too late. Ate nga bwe bagamba obudde nga bunaatera okukya, empewo eba nki? Bw'esanga atali munywevu abutaabutana. Kati Mwami Museveni ali mu kubutaabutana. Akwata eno akwata wa? Ennyanja ng'ekutwala okwata essubi okwata wa? Kati ali mu kugenda alowooza kimukola ki? Natunuulidde abayimbi abamu ku be yakuŋŋaanyiza Bobangayina, bafeded singers be yakuŋŋaanyiza banoonya bulamu busembayo. Walabye emyaka gy'abayimbi n'abayimbi kikaaki. Gwe tewalabye nga Nupwe unveilinga generational singer Palaso. Obalaba bamukunja Banina Rose gwatondeetera ba Obangayina. Nze mba nkyali awo. Ondeetera ba ndigida. Bakole ki? Bali mu kumufera and spending taxpayers money. Nawulidde yabawadde obuwumbi 2. Ezo sente tatunda nteeze. Kye kimu ku President Kyagulanyi kye yagambye mu manifesto yaffe ey'ennyingo 12. Ebimu ku bye tugenda okuristowalinga ze sente ezoonoonebwa ekyeyonoonere. What are they going to add on him? Kituufu sente ezo zivaawo ezigaba obudde bwe. Si nteeze.
emisolo gye muwulira batubinika ejja kiro z'engoye zibawa abo abantu kati mwami Museveni alinga jjajjaffe ffe jjajjaffe kitaffe nga tukyali bato yatukubanga emiggo kitaffe neffe abaana be tuzadde bamukwata ne mu kiki naye nga gwe oyinza okimukwatamu kuba agenze ayebye abatunuulira nga takyalina gakola ki kati mwami Museveni bazungiriza muzungirize mu lulimi lw'ennaku zino era naawe n'omutwalira ddiiro ti nina abasajja bange aba YouTube bagenda okutunda ensi eyanaamirire agamba ogambye otya nani ono muwa obuwumbi 10 kuba takyabitegeera ali frustrated ali mu dilema eggwanga tetukyalina kyaddikolera kuba ye yalitta yalikola ki naye we have to regain it back tulinunule kyova olaba mu nkola yaffe eya Nuupu twazze n'ekigambo ekigamba a new Uganda now. Uganda enki empya tugyetaaga. Lwaki okwata sente z'Abannayuganda oziyiwe mu bikonwa? Why? Ebyo bikonwa. Okay. Ensonga makulu agimakulu gavuma bato ye bwazinyonyodde naye nga tubadde mu programu twebuuse ku Magala TV nange Simple Steve na Simple Profile. Aji nga tumaliriza. Obadde musajja wankyuka ali ku ludo olunyigirizibwa. Era ng'oli musajja muwagizi nnyo wa Dokita Kizza Besigye Kano. Era ekibiina kye tulaba NUP yatadde kaadi. PFF yalese musajjawo Lukwago mu Kampala akyaliwo omulodi ne NUP obudde buno gyokkirizaamu naye yasimbudde ogwa wakati obudde muno mu kifo ekyo waka wenjagala nze omulamwa gwange omukulu mu kiseera kimu guli kukujjako n'akyemalira ebyo bifo tubadde nabyo ebbanga ddene ne bitwawulayawula naye tebirina kye bitukoze eki omulamwa gwaffe it's about President Museveni kumujja mu ntebe nze era njagala nnyo ambuuze omuntu ambuuze ekintu kyonna nga kyakujjako Museveni oyo mwaniriza nnyo buno ebifo tubadde nabyo all the times tukoze eki bonna bali ku mulamwa era tubadde nabyo Lukwago abadde road mayor bali mwezi abadde mu parliament okutunyigiriza kuvuddewo eddagala ligenze mu malwaliro bali mwezo ne bwaba mulungi 10 ku 10 oba Lukwago n'aba mulungi 10 ku 10 he cannot deliver in a rotten government. Mu Uganda wano we wali abakulembeze nga balondebwa abantu nga tebakkirizibwa kusinkana abantu abo ababakola ki ababalonda. Lukwago tasobola kujja mu owino takkirizibwa bali mwezo abadde takkirizibwa kusinkana bantu b'ennakawa bamugana n'olukunga. Kitegeeza ekizibu ekinene kye kiriwa. Kati why do we debate these petty things? Okay, ugamba obusemba ebinene nze ntunuulidde ebifo binene era nkubiriza Bannayuganda especially mu abavubuka obuvubuka bwe bukolerera obukadde bamwami Museveni abo be mulaba batufutubaddeko mu biseera byabwe eby'obuvubuka baagaana ejjoogo ly'obote ne bagamba tetujja kukkiriza mwe lwaki mukkiriza ejjoogo lya Nakyemalira ne mutabani we ne famire ruuli ne batta abantu ne basiba abantu abbe basibidde bweru w'amateeka ne bakozesa sente y'omusolo nga bwe baagala ne mukkiriza ebikolobero omwami Museveni byakoze ku Bannayuganda tebyenkanankana obote bye yabakolako. Okay, oyo abadde agimakulu kavuga ekiseera kituuse it's for change and our generational leader is Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Okay, program bweto ebadde